kale mbanyiriza mwennaku mukutu guno ogwa Unique Media leero 3 tumalako Omwaka era nkiwa bangi nnyo abeetegese okuba nga bagumalako mu ngeri ey'enjawulo. Samike gemanya gange Jamiru yali ku kamera era tukomye okulaba nga tubawa n'okubasomesa kye tukola kye kituufu ekyokubeera nga tujaganya nnyo ku ssaawa 6. Discussion yaffe egenda tambulira nnyo ku ssaawa eno gye tujaganyizaako mutuyingidde omwaka ne tusaaba nnyo ne tukowola Mukama ne tugira amavivi ne tukaaba ne tukola ki yessaawa gye tulina okubeera nga ate obaolyawo tubikolerako byonna oba tukolera ku ssaawa nkyamu. JS Medical Hubs bagamba nti gwe bagenda obakyalire abagenda bakuyamba oba olina ebizibu byonna nina pressure nina sukaali ninamu byonna ebintawanya ng'omukyalo oba ng'omusajja UTI zonna bazijjanjaba agenda kubakoze enamba zola ku screen yo omusawo jona jaba okukolako bulungi nnyo. Then dena event abagawo bakola bintu bya kutimba mukolo gwo gwonna oba oguyina osobola omuyita ne mubanga ate muteesa beyo oba sente zo zoyina ze mubeeramu ne muteesezaamu okulaba nga mujjamu ekintu ekirungi. Ebintu bya baluuni zaabuze tezaamaze simanya nti ate omutindo ajjeeko essimu biwone kubira dena events bajja kuba obaolyawo bakutereeza bulungi nnyo omukolo ne gubeera cheerful ne guba nga ebifaananyi babikuba binyomola omukola emikolo ne mwita bakameramani ne bakuba ebifaananyi ne bitanyuma ne mubanenya naye nga n'ekifo mwe yakubidde ebifaananyi tekijjayo kifaananyi bulungi. So bakubire dena events ajja kuba atimba bulungi omukolo gwe. Ze namba endala so tunoonyako ntuwa business so twateekako for adverts otunoonyako ne tuba nga tetukwatagana bulungi nnyo. Nako olwaleero nyina omukulu agenda bayeyanjula atera nnyo omwogera ku channel eno naye nga mbadde mutumira butumizi paka yenazudde naye mubuulizi wa kigambo kya Katonda tugaba tunnyonnyola ensonga lwaki oba olyawo sawa 6 ez'ekiro size tuyina okubeera nga tukaabiramu n'okwaniriza omwaka. So njagala obuuzeko ku bantu baffe abo abakulaba obeere nga ate obannyonnyola n'ebitibwa byonna bibagambe manyi bagala ne bazaalawo abantu then tutandikira awo. Amanya n'eddoboozi Musana Ivan mbeera saidi zeeyo bayitayo nawanyago gye batera okubbira abantu siri mubbi nawanyago akatundu ako kamaddwa nnyo naye ekindeese abawuliza abaffe abalungi era abalabi sooka babuzaako mu linnya lya mukwano gwaffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera omulamu era ndi musanyufu nange okunkyaza wano mu studio ga Unique Media. Tutambudde olugendo luwanvu naye kyetuzze wano okuyigako olunaku olwaleero twagala kuttaanya nsonga ng'omulamu eguli nti ani eyawabyani ani eyawabyani kubanga obadde nnyonnyola off camera ngambye kiki ekigenda mu maaso. Kakati nsooka okwogera ne mbagamba nti buli atulaba ku mukutu guno ensi eno gy'olaba waliwo ebintu byetambulirako ekisingira ddala ensi etambulira ku kituufu naye nga siga mazima ekyogenda kiddamu lya mu luzungu ensi amazima ye truth amazima nedda amazima kye yes ye truth the facts kyekituufu tontwala speed oŋŋambye ensi eno etambulira ku ki ku facts naye siga emazima mu Luganda n'ekyogera otya ensi etambulira ku kituufu naye nga siga emazima ensi etambulira ku facts ensi etambulira ku facts naye si eba truth wekiri okay kati sooka okinyonyere bulungi tutambulira otya ku facts sooka ompeeyo facts yetunagenda ku truth so ompeeyo facts ensi kwetambulira naye nga siga emazima. Kakati sami tuli naawe oli mubuulizi wa njiri ogenze n'oyitaayitako n'ogenda mu loogi ng'oba ogenze okubuulira enjiri mu loogi Mukama yakutumyeyo naye nga oli ayinza okusanga ne kamera nga zaakulabye ng'ogenze facts kiri nti wabaddeyo ku loogi
The fact is Sami Kuloji yabaddeyo naye amazima kyosuubira si kyekituufu olw'okuba ekitundu kyeyabaddemu oba ekifo kyeyabaddemu osuubira nti bakolebwa ebintu ebikolebwayo birala nti obadde tosuubira Sami kubeerayo. So fact eri nti Sami Kuloji yabaddeyo era kyo tekikyuka naye amazima gali nti ebikolebwayo si byabadde agenza okukola wekiri kati amazima Sami agamanyi abantu bamanyi facts era amazima gano agasinga gatera kubeera mu maseekatigo ne mukama omuntu omu ayinza obutagategeera naye mukama waabanga amaze okibiikula n'akiwa abantu abo abali mu mwoyo asobola okitegeera. Then kakati awolooza aba tewejjeereza abaweereza ba Katonda nga bayimbi abagamba nti tugenze mu bbaala oba tugenze mu bifo bino bye muyita ebyensi okubeera nga tubuulira Katonda mukama ye yatutumayo. The fact is bagendayo tubalaba but the truth is eyinza okuba truth eri between them and their God nga ffe tubasalira busalizi musango. Yes, mukama abatuma asobola okutuma abantu bonna ne mukama takidingana tekibeeranga ddiini. Ekintu kye bayita eddiini kye kintu ng'okidinganamu buli kaseera eddiini nga wakwata ekyo gwolowooza mukama akolera wamu awo kituufu asobola okubeera nga akola ki nga yamutuma naye kati buli kaseera era agendayo tulaba nga kisuukulumyeyo kale kisuuseewo ku kyeyandikoze. Yesebo kale olunaku olwaleero leero 31st yesebo olunaku olw'enkya tujja batugamba 1st January 2024. Yesebo 2023 tuba tumukubye tuba tumwokyeza. Now tukolde essaala gy'otamanyi ku ssaawa 6 ekiro ne fireworks zikubwa ssaawa ezo kubanga nawaga discussion tugatambulira awo kyetukola ku ssaawa ezo kyetuyina okukola ndi kubalokole kubanga ti kyobamanya leero nambole bakyamukola so ndowooza leero nambole teri kiriyo ne kololo nawulidde abadde bategekerayo waliyo emikolo gy'eggwanga kati abekoole bagenze Kitebi then tuyina Makerere tuyina wali Kodi Kampala aho bonna kati then tuyina ne ku bitundu byaffe kyaki ezo zino zitegeesa okusaba ate niye wala gye tutamanyi mu kyaki entono zonna okusaba kugenda kubeerawo olunaku olwaleero nga baaniriza omwaka omupya tulina bye tukola mu bukyamu ku lunaku luno kasobe tugende mu kyawandiikibwa tukibikole kyawandiikibwa ki bayibuli egamba etya mu kitabo ky'oluberyeberye luberyeberye ensuula 14 nsaba omuwuliriza ampulirize bulungi omanyi neetaaga okutegeera kwaffe kyetaagisa nnyo tuteeke ku mutima so si mu bwongo byanjawulo tetubiteekamu bwongo obwongo bibeera byaba abantu abasomi ngenda nensoma theology nensoma kibiki naye kati wano omutima oba oyogera na spirit kakati oluberyeberye ensuula 14 bayibuli egamba eti egamba bweti Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu byawulenga emisana n'ekiro bibenga n'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka 15 bibenga ettabaaza mu bbanga eggulu byakenga ku nsi bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ebyaka 2 nsaba mpulirize bulungi Katonda n'akola ebyaka 2 ekyaka ekisinga obunene kifugenga emisana ebyaka 2 ekisinga obunene kifugenga emisana n'ekyaka ekitono kifugenga ekiro n'emmunyenye nga kiyambibwako emmunyenye 17 Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi bifugenga emisana n'ekiro era byawulenga obutangaavu n'ekizikiza Katonda n'alabanga birungi
ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lunaku olwokuna. Kakati olunaku luno olwokuna Katonda yali akola ebyaka bino ebibiri ne tulabayo n'ebyaka byagambye emunyenye. Kati natugamba nti kino ekyaka ekinene kya misana kivugenga emisana. Natugamba nti ekyaka ekitono kivugenga ekiro n'emunyenye. Kakati saa 6 tuba tuyingira olunaku ng'ensi bwetyo bwegamba. Bw'otunula saa 6 ekiro otunula waggulu kiki olabayo? munyenye. Olaba munyenye naki? N'omwezi. Kakati ono atugambye nti ekyaka ekinene kivugenga emisana si yenjuba. Natugambye ekyaka ekitono ekiro naye gwe olaba munyenye n'omwezi ate omwezi gwe guli waggulu essaawa 6. Kakati buba bukedde oba tuba tukyali mu kiro okusinziira ano ku Bayibuli. Okusinziira ku byosomye tuba tebunnakya tuba tennayingira lunaku. Kakati bw'obanga oluyita lunaku mbadde nsaba maamawo byali yonna oba gwandaba ng'oli eyo mu kyalo ogambe maamawo saa 6 gwa kiro omugambe nti maama lwakedde dda kwata enkumbi tugende mu nnimiro babasange. Babasanga ku saa 6 ez'ekiro muli mu nnimiro. Tugamba mukadde gundi ne mutabani we baba. Namwe mukimanyi ne bana abasumba okuyingira luno olunaku agenda gamba n'abantu totambula ngo obudde tebunnakya. Kitegeeza nabo bakimanyi nti kuba kukyali tuba tebunnaba. Lindako kyogezaako okugamba tujaguza okuyingira olunaku nga tetunnaba duyingira. Nedda kakati musana wenkukubira ku ssaawa 6 ez'ekiro olunaku katugeze olunaku olwaleero nenkubira ku 6 ez'ekiro mba nkukubidde ku deeti ki mukutegeerako mukutegeera okwange ne Bayibuli tuba tuli mu 31st tuba tukyali mu 31st. kalenda ng'ebeeraga kirala eyo kalenda ate birala nnyo ebyo. olunaku tulina ddi bwe tulina duyingira ewatuufu. Kakati nawe osomye biri n'otulaga eby'omwezi njagala era okijje wano tuyingira ddi olunaku luno olutuufu tujje ku 6 awatuufu we wano bibiri kale. Kakati waliwo kyengenda osooka okuyisaawo. Buli kigambo kyonna ekyogerwa wano kibeerako okubiikulirwa n'ekimu nga kiri written. Kakati essaawa entuufu okusinziira wano ng'etusomye wansi tulina duyingira ng'emambya esaze. Emambya weeba esala mambya etulasala ssaawa 11, 12. Wali ogirabyeko? Nali ngirabyeko. Esala etya? Wabeerawo okuwaanyisa okw'omwezi n'enjuba. Kati enjuba eba evaayo nga wano tuyingira olunaku. Kakati ekigendwa kya sitaani kye kino nti kakati leero si 31st batandise okola ki? Twatandise kati okwetegekera tugenda kati mu bisaawe byanjawulo okusaba Katonda. Kakati otandise essaawa emu gwe gyoyiteemu era ebeemu tebeemu ngenda kubuulira awo otandise essaawa emu tubale kale 2 tubale 2 essaala weetabukira awo 2 emu tutuuka mutuuka. Kakati awo wonna sitaani abateze akakodi. Ayagala bamalamu maanyi ayagala mukoowe nnyo atya. Kati ogenda otuuka ssaawa 6 ogw'ekiro nga gwe ebirowoozo omaze obiteekayo nti tuyingira olunaku. Then wano ssaawa 7, 8, 9 tuba tukooyawo era 9, 10, 11 tuba tuddalamu waka n'abamu nga beebase dda. Kakati sitaani emiryango alina wano osobola ozikwatira azikwatira no kumumambira kwa sitaani amanyi Bayibuli okusinga alina okukwata wano emiryango. Kakati gwe
omwaka guno ogumazeeko ne bagamba omwaka ogw'emirembe ogenda kufuna ebirungi biki ate kati nga bookya tuyingira 2 kati tugenda kuyingira 224 kakati ogenda kulaba guno si gwa mirembe bagamba mukama agenda kugulirawo mukama agenda kukolera ebyamagero kakati 225 bagenda kugamba omwaka guno tugwokye gwali gwa bisiraani gwe watugambye era betwayingira 2023 batugamba 2022 tumugobye ow'ebisiraani ow'obutafumbirwa ow'obuki tuyingira omwaka ogw'ogendo ogw'obugagga ogwa success ogwaki era tugenda tutuukayo bagugobe tugwokye kakati bano abasajja batuzanyira ku bwongo lwaki bye batugamba tebituukirira anti bo bafu bawa badda kakati mukama katonda oyo mulaba mukama katonda ye takolagana kibiina ebyomanyi mbu kibiina okimanyi ngeno ensi oliko yakubiri eyasooka yavaawoko totandika bintu sitandika agendayo si kugenda otandika bintu nga totolinaawo proof nga tetuli mu palapase mbu tunyumyamu mukama yagenda eri Nuuwa ng'ensi ejjudde ebintu bingi wasoma lubereberye ensula awo ey'omukaaga tutandika oba ey'okusatu awo Nuuwa yali mutuukivu mu maaso ga mukama ensi eno yali yeetabudde jjukira ensi eno mu kugitonda baateekawo Adamu ne Eva baakola mugole baamugjamu Adamu naye Adamu yatondebwa kakati mu kutondebwa twagenda okulaba nti omulabe n'ayingiramu ensi eno neefuna katugambe nti netambulira ku bulimba lwaki nti omulabe yagirimba kakati ensi eno gyolaba mukama n'ayogera ne Nuuwa saagala kubigendamu nnyo details akuba ekisaawa tulina ntono mukama n'agenda eri Nuuwa ng'alabye ekisa mu maaso ge n'amugamba Nuuwa genda olabule abantu mu nsi obagamba amataba gali mu kujja jjukira enkuba yali tetonyangawo wano ku nsi gwe gwali gusoose enkuba eyatonya gwe gwali gwasooka yes kakati bano abantu Nuuwa najja yajja eno n'atandika obbalabula kakati ne bagamba ono Nuuwa kirabika aliko oba alina akazoole ku mutwe era nga bagenda okugamba ono musana nabe wafaanana byotugamba webale nnyo kakati eno ensi mukama n'agamba Nuuwa nti nze genda olabule abantu bange obagambe kino nekino nekino abantu ne bagaana mukama n'agamba Nuuwa kwata buli ku bintu byonna ekitonde kiri ku nsi ebintu 2 ogenda kunkolera eryato naye kyewuunyisa ku 10,000 ez'abantu ku bantu abaali ku nsi eno mukama yalekawo emyoyo 8 Nuuwa ne mukyala we ne batabanyi be ne baka batabanyi be abalala tebaawona yagisaanyaawo emyoyo 8 si 8 si 8 1 2 3 4 5 6 7 8 lwaki nti ensi yali ejjudde obusirusiru ensi yali ejjudde ebintu nga byekola tebitegeerekeka mukama n'agamba Nuuwa ngenda gisa baali balowooza byakusaaga kakati bano babuuza Nuuwa nti Nuuwa byogera tebiriiyo bijjawa amataba amazzi tegatonya enkuba tetonyangako wano ku nsi gwetugamba kigenda kubeera kijja mukama n'akituukiriza kakati omuntu yenna ampuliriza guno omulembe gwe tuliko oba oyagala oba toyagala gwe guliko okwogeza mukama bamwogeza nze nina kyakiemu gye nagendamu omusajja nandagulako ebyo naye nga bifu naye neŋŋamba kati oba muyambe mbiikirize nga bivu musajja agamba mukama ndaga sisitawo
ye yakukola ekibi naye nga tolina sabikege bajagawe media zoliko tuline muweereza wa mukama Musana ate tutematema Musana ono namutegeera sometime back we yabeera nga yankubirako ng'ajjayo video zaffe zino zetukola ku Unique Media n'azanya ku bizindaalo mu trading center wenama wagamba nawanyago namanyayo nnyo ku babbi ba ddoola bakyaliyo gye bali aya babbi ba ddoola beekyasanyiiyo nga gyebakutwala ne bakubba naye nga getuli naye tugeza kutematema tulaze nti saa 6 zino zitugenda netukuba engalo netusaba Katonda netukola ki mutweka tukola kikyamu lwansonga okusinziira ku Bible enjulu era tennaba kuvaayo ate okusinziira mbu era ku Bible ekifuula olunaku nti kati misana tuyingidde olunaku olupya njuba kubanga evuddeyo nagamba etweta ku channel eno tetubireeta because ntwagala otukkirizeemu nti byetwogedde bye bituufu nedda tukugamba ffe kyetulowooza nti kyekituufu gwe neweetegeerera kakati saawa 6 ekiro tuli ku kafu so kyogezaako kugira nti 6 wetusaba ennyo netukola ki netukoola omuliro netukuba fireworks netukola ki sitaani ye ng'ajja ku 8 ku 9 ku 10 nga twebase dda so basically ku 6 tuli mu kulwana lutalo n'omuntu ataliiwo atanatulumba kakati sitaani gwolaba tutera nnyo kigamba sitaani alina wisdom so talina knowledge naye gwe omuntu olina knowledge akuyamba okubeera ne wisdom mukama ye Katonda lwaki aba akuwadde omwoyo we kyeki kyeyagamba abatume n'abagamba nti temuva mu kisenge ekyawaggulu paka nga mumaze ofuna ekyo ekyasuubizibwa. Bano abatume boolaba ba Peetero batambulangako ne Yesu lwakuba baali bamanyi osomesa ebya Yesu bye yasomesanga naye Yesu yabagamba nti nedda gwe munaagenda eyo eri abantu obabuulira enjiri muyinza okola mu magezi gammwe naye kyensaba kiri ekintu kimu musooke mubeere mu kisenge kino paka nga mumaze ofuna ono yasuubizibwa y'omwoyo omutukuvu iyo sense ey'omukaaga. Jukira ne Setaani ana sense ey'omukaaga abo aba Setaani boolaba babitegeera babimanyi. Waliwo ekintu kyo nakiraba ano ku kyano kyewagamba nogamba nti mu nsi muno ebintu biri bibiri biri bibiri onookubeera nga oli musabi nnyo okuwangula ensi. Ekirala olina mulogo nnyo onookubeera nga oli mulogo nnyo tosobola ba makkati tosobola kubikuli bagamba nti obuguma tobuguma ndi kusesema ekitegeeza oba tobuguma obuguma tobuguma ya Yesu obyagala n'ebyeno obyagala Katonda akusesema ate nono nakusesema kwa naye takuyinaako muvunanyizibwa naye tono awono ono kyayagalira ddala amala oba kiyita nalishi amala nakukuza amala nakuwambaatira nakuza mpola mpola paka ng'otegedde ebibye naye ono muzibu Yesu owaffe. Kati olese no topiki y'amaanyi tetugenda va ku mulamwa tuyinza saawa nyo tuve ku mulamwa. Ani atuteerawo ebintu bino nti ssaawa 6 ze tutandika olunaku ekiro ate eyo topiki ndala anti kati lwaki nkubuuza kokoonyeeko nti 6 ekiro igwe sizo otandika olunaku lwawe nkubira essimu ku 6 nekugamba good morning Musana oyinza okunvuma obeera mulamu kati ndi mukubuuza ani atuteerawo sisitiimu eno briefly olutafuna budde bumala nkimanyi tetujja kukimalayo naye list ka sneak peek akatono weekati okutulaga nti baddala kyetubaddeko nituyinza oba tubadde ku kikyamu kakati atuteekerawo ebintu bino eyo kalenda ya Baruumi okuva ddala mu matwale Yesu nga tanaba kuzaalibwa abasajja abo baafuganga ensi balina bakabaka ab'amaanyi balina amateeka ge baateekangawo
ng'ensi etambulira nnyo ku kintu ekyo. For example, naye ate weebuuza wala nange bye neebuuza essaawa otunga ku ssaawa ng'olabako 12 naye linaakugamba ssaawa 6. kakati awo baba tuyingiza mu 666 ekyo ngenda kikunyonyola mu ssaawa kubanga woyogedde akantu ako nimba naye ebintu bino tubijjawa n'otunga ku ssaawa ye olabako 1 n'eddakiika 17 oli naakugamba ebyo 1 etegeeza eno essaawa ogiraba eteesewo 9 ziba 3 ziba 3 kakati omwenda jako 3 ofuna mmeka 6 kakati essaawa 7 wewabeerawo 7 ebeera ssaawa emu wewabeerawo emu ebeera ssaawa 7 kakati 7 jako emu ebeera mmeka ofuna 6 10 wabeerawo 4 wabeerawo 4 ku 10 wabeerawo 4 kakati 10 jako 4 ofuna mmeka 6 kati byonna genda obijjeko mpolampola ogenda kulaba nga saa yeetooloddemu 666 bano bo baatuyiya dda nedda lidako essaawa 2 ku makya katugeze wabeerawo 8 wabeerawo 8 naye nga kyekituufu gwe tomanyi kusoma bangiraba akaana kankatoopu nga tebana bakayigiriza 2 n'okalaga 2 kagamba ziri 8 era ogamba wano 8 kakati gwe omukulu ate obayita nti otegeera nnyo bakuwozaamu abakiziza okunyumira ekyo dyeyo tebe tukizza mu Luganda kale batunze oba tekivaayo bulungi naye n'obuuza omuntu mu Luzungu n'omugamba what is the time nagamba it is 8 am notegeera sawa 2 naye ate nga kyandibadde nti beziba 2 ebe 2 so ogambye 8 webeetegeeza 2 wojjako 8 minus 2 ofuna 6 nti era 12 wabeerawo mmeka 6 wali 12 wali 6 wano 6 okwata 12 ojjako 6 osigaza 6 basically ekyogeza okugjayo ki ti saawa eyo gyolaba omanyi mukama wa biro na biseera nga nakugambye wano ekyandikibwa kigambye nti agambye nti wabeewo ebyaka mu bbanga byawulenga ery'eggulu byawulenga emisana n'ekiro kati wulira part B bibeerenga n'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka kakati mukama yatuteekerawo ebintu bino kwawula nga waliwo twaliwo off kamera nenkugambako ekintu kimu nti enkoko ssaawa 12 togenda gigamba nti jangu oyingire mu nju zijja buzzi lwaki biro ssaawa kiri egibuulira negamba owaayi buzibye yingira kati ffe abatategeera ffe abantu ne bakugamba ssaawa 6 tuba tuyingidde olunaku naye n'ogenda naye nga newoggulawo oluggi enkoko tefuluma ye ekimanyi enkoko zolaba zikwata ebizisimuka enkoko esobola ogenda wulira saa 12:11 awo ng'ekooko kakati waba ayagala okutegeera ebiro olunaku saa yini gye tusobola bwetubalira nti lunaku wuliriza enkoko egenda kuyigiriza ssaawa kati obanga abantu baganya okuyigiriza genda ku bisolo bikuyigiriza enkoko ekuyigiriza kale tulina kusaba ssaawa mmeka ndoza nga tumaliriza naddala discussion kano kabeere nga si kawanvu nnyo kubanga nkiwa abantu abali eyo beteekateeka tuyabadde kayisaawa ayagala owulire atayagala akireke ffe tuba tukoze ogwaffe tulina kusaba ssaawa mmeka because I believe essaawa zonna osobola osaba naye ngamba kino ekyokuyingira omwaka ssaawa kyeyo gyetulina okufukamira ku mavivi ne tusaba obuuziza bulungi essaawa zonna zakusaba teri ssaawa nti entosobola gisabira naye kati essaawa entuufu nga gwe wandigenze mu kyaki saa zino abeeteekateeka n'ogendayo ssaawa emu n'otuulaawo olindirira fireworks
nateekayo bbaasa yonna ebyetaago kakati naawe ampulira akaseera kano mbadde nsaba tandiika saawa kati gwe genda saawa 7, 8, 9 ng'otandise okweteekateeka kale weteeketeeke tandika saawa 6 naye kive mu ndowooza yo nti oba oyingidde olunaku oba tonnaba ogende paka wali omiryango ogenda ozikwatira oba tozimanyi miryango ogenda zikwatira wuliriza enkoko otandikirawo saba yeeyini egenda kusitula naye mambya weesalira saawa 12 saawa 11 sala yeetandiika onyweza okwata amagenda ogambe leero nyingira mu mwaka omupya naye nga amazima anyambadde batugenda tuyingizangamu naye nga tugenda kwebaka buli kaseera tugende tugenda kwokya mwaka kale baina byalo ogendamu naye katubireke kubanga omuntu agenda n'agenda okusaba oba togenzeemu na mitwalo oba ogenzeemu n'emitwalo gyo nayo giba 5 olw'ekizampo ogenda okufuluma gye wagenza okusaba okufuna omukisa nga toyina ng'oli mu kusaba neiba olinawo ka transport ompe lwaki abasumba mukisussa agakatonda abasumba mukisussa abasumba aleeta ebbaasa kino ya 1:10 eno tuli simanya mu tuzimba chachi tugenda kugulawo rediyo tusondera kino kati at the end of the day ono n'agenda nga akasente konna akalesaawo nibaba nga nibalowooza bamaliriza baba akayingira omwaka omusumba yeetaagayo emmotoka empya eno entambula ekaddiye ne musonda nina omusumba gwe mmanyi Januari waaba awedde tosobola musanga mu Uganda Januari Februari abeera mu vacation bweru kakati akasembayo beni osiibule bino bye batugamba tuwandiike ebintu byaffe ku bupapula basima wandika ebizibu byo bikiteekamu ensigo yo ne tuwaayo birina kye bikola because ye lwaki babituwandiisa because ndaba church kolo kulusooka olumu n'atasaba agenda n'asaba for example n'olaba church yejjudde abantu nga 4 naye ne tusaba bonna ne baleeta ebbaasa n'ebizibu byabwe nga babiwandiise munda n'ensigo yaabwe kirina engeri gyolana gye kyongera ku muntu ono mukama alina engeri gyawulira omuntu oyo akikoze mukama gwe tusomako oyo era gwe tuwulira ebiseera ebisinga ayogera takolera wabweru wa kigambo mukama gwolaba kakati abantu bano batanyanya abantu omuwadde bbaasa n'omuteekeramu n'ekaadi mbuwandiikako ebizibu bye babisabire biveewo muli abantu 8 mukyaki eyongedde nako mugenze 10 kakati kaadi ziri muli nze nina ekizibu njagala funa mukyala oli alina ekizibu ayagala agenda bweru oli alina ekizibu akooyo gwe omuze ogumutawaanya oli alina ekizibu awandiseemu ebizibu bye n'ateekamu ssente tosobola kuŋŋamba nti ebyo ebizibu ogenda kugyayo kaadi osabire ku kimu na kimu n'ogamba ono kamusabire eba kulimba babyokya eyo bizinesi lwawakati niwoŋŋamba nti ngenda biteeka wamu mbisabire ntubalina okugamba nti nizo bikuŋŋaanya wamu omusajja n'atuteerako essaala n'atusabira wamu anti kakati saala eba tekwatagana buli omu asabirwa essaala ndala nizo okugamba mukama buli ataddemu ekintu prayer request ye wano buli muntu mwe kyasinga okwagala ekiriwa kyasinga okwagala kati nze gy'oli nga kyendi okwagala njagala mukama ntwala ebweru kyekyo kyensinga okwagala naye ate mukama alina kyakola ki kyayagala gwe okubeera oli n'ateekamu ayagala mukyala oli n'ateekamu akooyo omuze gw'alina kakati wejja n'ongamba nti mukama buli omu amu ekyasinga okwagala neweesandirese ssente era wandisobodde otusabira bwoti
naye lwaki osooka tukubiriza ezo baasa bazikaka ate wobeera menda mu kyaki n'otawaayo ng'obukulembeze buba bugenzi oba ozalawo obuweereza oba ozalayo ogamba omusumba oyagalamu kuba anyway kale tumalirize teaching eno ebigambo bye bisemba then womala obyogera ojja natuwa essaala okusabira naye nga tonnabyogera kasooke mpiseewo ebyange ebisemba then oyogere ebibyo osabe tumalirize. Kyemmanyi discussion tetwagala tugiwanvuye nnyo. Kale nze nno nja kusembayo nga nkugamba nti Katonda yanona ggwe ng'omuntu, teyanona kibiina, yajjirira ggwe nange. So Katonda mwetegerere, weewulira tokakkibwa kuwaayo kintu kyonna oba tokiwulira. Towaayo kintu kyonna wa musumba, waayo ekintu kyonna ky'oyagala okuwaayo wa Katonda ng'okiwulira weeyagalidde. Okusaba buli wamu wooli Katonda w'omusaba awulira. Teweetaaga musumba oyo, teweetaaga muntu yenna mweza wa Katonda oyo akulimba nti olina sooka yita mu ye Katonda awulire essaala zo. Sisuubira nti kiriwo ekityo. So leero nga tumalako omwaka, gwe nga gwe asinga okwetegeera. In fact gwe mulabewo asinga, lwansonga mulabewo akutuusaako obulabe ng'akutegeera ng'akumanya, ate gwe teri akusinga kwemanya. So gw'omanyi ky'osinga okwagala, omanyi Mukama ky'oyagala kukolere, omanyi woolina oyita okukwogera ne Mukama. So gwamanyi, naye nze nandigambye nti wonna wooli saba, Mukama Katonda ajja kuwulira. Teweetaaga genda waagundi obeera nga towulirayo mirembe. Waliwo banene ababeera ne kyaki ewaka oba abeera ne kyaki gy'asabira naye ate ku lusooka olwayagala okugenda osabirako ewaagundi nti waliyo amafuta mangi. No, amafuta amangi ago g'ogenda okunona tomanyi amafuta gano gavaawa. So oyinza okugenda nga golooza ogenze kufuna mirembe gy'olaze n'ojjayo bikolimu. Kale musana ebigambo bye bisemba then otusabire oyagalize n'abantu omwaka. Ebigambo byange ebisemba bana Unique Media Bakolinso ekyokubiri ensuula ey'omusanvu ensuula ey'okutaano nnyo olw'omusanvu tugamba for we walk by faith not by sight. Tutambula nakukkiriza lwakukkiriza, so si ebyo bye tulaba. Gwe kyobakkiriza oba wakkiriza Yesu, kkiriza Yesu akulungamye ky'olina otambuliramu. Naye oba oyagala atambulako ebyolaba ebitambula mu nsi yogera mu maaso nga obitambulirako. Naye nze nkugamba ekintu kiri kimu, buno obulamu bwe tutambuliramu bwa kaseera buseera. Olunaku olumu oyinza obutategeera bigambo bino lwaleero, naye oyinza ozuukuka nga wooli tomanyiiwo, lw'olimanya nti bino ebigambo byali bikulu. Buli mulabi yenna mwagaliza omwaka omujja ogw'emirembe, si gwe guno gw'okonkonya ne tuguyingira omukaaga. Naye saba weetegereze oyingire bulungi mu magenda ga Mukama waffe Yesu, okwate bulungi ebiro n'ebiseera. Na buli ampuliriza yenna n'oyandaba nga mbagamba nimbagaliza omwaka omujja, naye okusingira ddala njagaliza mukyala wange omwaka omupya ne famire yange ne banebba bonna. Mukama abawe omukisa. Kale tuwe essaala tuve wano katusabe. Kitaffe nannyini eggulu n'ensi, nyongera okwebaza mu linnya lya mukwano gwaffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza nateera akaseera kano ak'olunaku olwaleero. Nsaba na buli muntu yenna abadde awuliriza, ayi kabaka abakabaka, nsaba omulungamye ng'awulira ebigambo bino era abyetegereze bulungi
omuwe omwoyo ow'amagezi, omwoyo asobola okwawula, era nga buli kintu kyonna ky'anaakola nga kisobole okulaba omukisa eri mu maaso go ng'omenyiza ebintu byonna. Nga tuyingira omwaka omupya, nsaba emirembe, nsaba obukakamu, nsaba ekisa, nsaba amagezi ag'ekika ekyawaggulu, na buli muntu yenna gy'agenda Mukama omulungane asobole okukola ekisaanidde, gwe Katonda waffe era omuyinzawo ebintu byonna. Weebale omusumba omulungi, weebale kabaka w'abakabaka, yenna tusabye nga tuyita mu linnya erisinga amaanyi erya mukwano gwaffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, otusabidde nga twebaza. Amiina.